Oh, Becky. Becky n'omutungira akagoye k'omwana. Omwana. Oh, Becky. Boy, mada simanyi nti Becky agenda kufa. Mada simanyi. Afudde nnyo baaba. Omwana wange afudde nnyo. Yangambye Jajja ekifuba, omutima byenkuba, omutima gunzita, ekifuba kinnuma. Becky yatandise jjo nga 12 na genda kufa bannange. Becky yakolola wano n'asesema ebyovu, n'asesema ebintu ebiseerera, n'asesema bbulaaka. Becky amaanyi nagamuggwamu. Becky amaanyi nagamuggwamu, abadde taagala kulya, abadde taagala kunywa. Naye nga kakazi kakalu n'asaba n'awogana n'eri mu bisenge ne tumuwulira. N'agamba Mukama mponya. Nakukola ki? Mponya. Nteekako omukono gwo. Becky ayogedde bingi bannange. Becky bw'aba ali bubi asituka n'akwata, alina taabu ye wano n'atandika okuzannya. Bw'ava ku ekyo n'atandika okukuba ebifaananyi. N'asiiga bannange Becky ng'ali bize, oyinza okutegeera si mulwadde. N'ava wano ng'ali ku oxygen, n'atambula n'agenda eri mufumbiro, ayagala fumba capati. N'afuluma eri ebweru. N'azanya n'abaana. Naye Becky jjo we twamutwalira lwali lwakumeka? Mande. Becky amaanyi negamuggwamu. Ne tutunuulira Becky nga tomumala. Ne tukubira Alan Becky ali bubi. Bannange Becky tukole tutya jangu. Ne tusooka ne tugaana ne tugamba tojja, ajja keesa. N'agamba nedda kansindika ambulance tumutwale mu grade B. Ne tugamba togireeta, gireke. Nena ekintu ne kimugjamu Alan n'agamba nina okusindika ki? Ambulance. Ne tugenda Ekisubi nga ssaawa 3 awo ne tugenda Ekisubi. Okutuuka Ekisubi ne bamuteeka ku kitanda. Becky si y'oli okussa amawuggwe ago. Ne tubeerawo era Becky ne bagamba tetumusobola, mumutwale e Mulago. Ambulance eyatututte nga weeri ayimiridde. Ne tugamba tuddeyo Entebbe, eno ssente nnyingi. Ala n'agamba ssebo katusule kubanga tetuyina kaasi mu mpale ezigenda okusasula ambulance emitwalo 20. Baasi ne tubeera omusajja nga atuli bubi. Ne tugamba kale kola ekiwandiiko kitugende. Ne bakola ekiwandiiko ne tusitula Becky ne tusasula emitwalo 25. Yonna wamu ebadde 28. Ne tusasula ne tulinnya kabadde ka ambulance kalinga taxi kaliko n'ebitaala nno ka Mulago. Naye kaatukuba nnyo mu binnya, ndowooza n'ekifuba ne kimuluma nnyo. Ne tugenda ne tutuuka e Mulago.
netusanga abadokita muli muwogo mu kasenge ne bamuteeka kino ekiveera kino kyebafu ekyomukka eno oxygen kano akatono kamuli mu nnyindo kino ekiveera kimuli ki bekinno nga ali awo bwati gagenda amaaso waggulu gaago alane neŋŋamba beera ku mwana oyo nze kankuuma ebintu biri bayinza okubibba emulago waliyo ababbi alani yasula ayimiridde paka obudde okutya ku makya ne batujjayo ne batutwala mu acuuti kubanga batumanyi kubanga mulago si mirundi 5 kati nga ngenda mulago ne bajesuka ne balira Becky ne bagamba muleete togenda kumuteeka mu bitanda biri muleete eno mwana waffe ne bamuwa ekitaana ne tubeera naye Becky ng'ali awo nfa ekifuba omutima bwatyo tubeerawo ne tubeerawo alani n'agenda nensula ne Becky nensulawo obudde ne buziba obudde nensula ne Becky kati alyoka afe alani n'agenda ng'anoonya ssente nembeera ne Becky Jajja mpulira amaanyi siino oba ngenda kufa ndi tojja kufa onofa ddadiwo nga waali togenda kufa nze wendi ngenda kufa nagamba togenda kufa musooke ojja mumaze okusaba ne taatawo n'agenda kati ogenda kufa ki baasi netubeerawo naye ku makya ku 12 ekyaleero Becky n'agamba njagala kutuula nemusitula nemutuuza wano nateekawo n'ekifuba nzizaawo neebake kaakati mpa amazzi nemuwa amazzi neŋŋamba kankole bwe nti ebigere yeebake wano wano saagalawo njagala wano onteeke wano nemuteeka wano n'agamba ekintu kino kintuga kiriwa nti kiikyo kinsika tokiraba emabega nti nze nga sikiraba nze nkukutte nta naawe ekintu kintuga ng'agamba kiri kimute ekimukutte nta naawe kintu nta naawe tonkwata tonsika nta omwana ng'ayogera kaakati nemugamba Becky oyogera nnyo ojja kkoowa naye baka wano ku kifuba nemukwasa naye ng'amaaso gakola ki nga nkutta kino ekintu manyi kirimu akaguwa ng'ali wano neŋŋamba Becky tazungazunga mutwe leka nkuteekeko ekintu ofune omukka namba siina maanyi omutima ekifuba nfa ekifuba Jajja njagala juisi ow'ennaanansi neŋŋamba eno tuli mu ddwaliro mulago siina juisi wa nnaanansi okujjako kankuwa amata nti kale kankuwe watermelon nenjija nenjimuwa n'alyako nagamba amaaso nga gafudde oli luddawa nga sikulaba Jajja nti ndi wano nze nkukutte gwe tondaba nti sikulaba daddi aliwa nti daddi waagenza kunoonya ddagala ng'amunoonya amaaso nga tegakyalaba kuzzeeko akabibi wano ku ngulu nga tegakyalaba neŋŋamba Becky ogenda kufa kweri togenda kufa sitaani tandika ovume sitaani oyo sitaani nkuvuma nagamba ekintu kintuze kikino kintuze kiŋŋaanye okwogera natanga okwogera mpola Jajja ekintu kiŋŋaanye okwogera kansirike nti kale sirika nkwebase nti kwebake kubanga okwoyo okutu nagamba nsika onsembeze wano nakola bwati ekintu kinkutte kiŋŋaanye okusituka okusembera wano nti gwe tuula wano woolya nze kankusike nemusika bwe nti ng'azita wano nemuwalula bwe nti nasembera wano ekintu kibadde kinkwatidde wano natolaba nvuddewo kaakati nkole ntya nembeerawo nga mukute nga bannansi bonna we bali bana buno buwasanzeemu buni nagamba neebasa nti kale kaneebasa nakola ndeka neeba yagudde bwe nagamba Becky oyagala kwetta nti siina maanyi
omutima nkwata omutima nzita omutima nendeta amazi ekiwero nemukuutako nengamba sirika weweero ojja kuwona. Ngenda naye maama oba nakukola ki oba wankola biki bino bye wankola maama wankola biki bino? Nengamba maama wo mwesonyiwe, olinaffe mwesonyiwe, kale kansirike daddy ajje. Nabeerawo daddy aliwa nti buuyajja ngenza okulaba ngaakola saawa emu n'ekitundu badde saawa emu n'ekitundu mbadde mubiseeko akagoye bwe nti ku lubuto nengamba ekyogenda ankubikula endabe nenteekayo omukono ngenza okulaba wano nga tewakyassa Becky bwagenze bwati. Mwana wange afudde bannange. Becky annumye manye ne Becky nalani manye ne Becky bannange omwana wange andaseewo Becky omwana wange andaseewo mama Becky olinka akiki wange mama wange akiki wange Becky oli ludda wa munnange ngenda kuzaayo ng'oli mufu